Listen. Okay. Okay, tugende maso Spear Film Z. Chatandika butandisa tenete. Eno tulina kulekani ogisubwa tugende maso mpola nagambe natenga buli James ejo kutusako. Richard and Kai bena di filmu chatandika butandise. Ichali ntandikwa mukasa Richard Lubale. Eno tutandika tenga tugende maso mpola sala konyomereza tenete. Namweseze Elizabeth ekyali ntandikwa ate mwenanga banyumirwe bina Uganda tubagala nnyo Kyoya William naye ku mulundi guno akomyewo so nga mwana mulenzi ono Kyoya tumulengedde mu firimu nnyingi twagala tumanye ku mulundi guno firimu yaffe ekyatandika butandise ate nga ne Malidadi Zam akomyewo ekyali ntandikwa natwijuka Richard tandi kwa filimu egenda maso Kayida Patrick nga naye kwali ku screen ntandi kwa tugenda maso mpola eno sala je kunyomereza tenete Kalungi Shalwa naka West Elane entandi kwa tugenda maso mpola tosande kulekanya subeke na Uganda kino nakayenga Grace ninakiriye Liliane ntandikwa Isima owobulenzi ne Lubatu Patrick owobulenzi no Lubatu tutandika butandise Najjuko Winnie na Myalo Plosi nga ne kusukudini kwali nnyo toyina kulekani osubwa firimu ene etandika atenga tugenda maso nayo tolina kulekani bakunyumirize songa director of photography ye penalty twagala tumanye ku ludi guno sinema kyeno Obulenzi Ismail Panzi First Boy Ottoman Predator beba kubida akayimba akali mu firimu eno tutatandika nayo tugende maso nakayenga Grace casting designer waayo eno ye firimu yotalina kulekani bakunyumereza ekyatandika Mukasa Richard locations manager sagala bakunyumiriza tenete songa nagamba lutulabe ekina Uganda nga kino manya wabawo ekyokuyiga kyogenda okufunamu twagala tumanye ku mulundi guno kyakuyiga kekeri mu kina Uganda ketutandise efirimu ekyali ntandikwa naka West Elani nakiria Liliane ye costume designer Benard cameraman ekyali ntandikwa natwijuka Richard ye muwandiisi waayo twagala tumanye ekyokuyiga ekiri mu sinema eno Benard Mukasa Richard natwijuka Richard ya producer baayo tebagikunyumiriza wammeera tugitandise Benard executive producer tolinda kuleka nti bunyumizibwa eno tugitandise mbulambalamba sagala ekendio gisuba Mukasa Richard natwijuka Richard beba director baayo ekyatandika butandisa atenga tugenda maaso mpola era nga firimu yaffe tugitandise awatali kulinda kulala kwonna kakati ku mulundi guno tutandikiddeko ew'omwana ow'obwala wuno firimu yaffe kyali ku ntandikwa tugenda maaso mpola ali ku simu mulembe gwa simu bannange mwana yenna olekayo okulayikani omugulira ne kungoye naye kasita omuwa essimu ebisigadde yaba tayagala kumanya kangoye ku serefi ali muziserefi baba lwakuba kamera naye erina olufu nina okugamba ono omulenzi ankyusizeemu simu gyeziri ez'omulembe enviiri kamera ezitunuzanga obugogwa ali wano ali ku serefi okukisavuwazo giyita thelefe ali ku thelefe ali awo talina buzibu bwonna obudde bwakumakya omwana ono gwe tulengera ali waka mwana wa buwala nagamba ekyatandika butandise ate nga tugenda maaso kati abaali awo ogenda okulawulwa akunkuna wangi waliwo akonkona abeeno bannanga atani akonkona bano ebaba gwe huyo
kumbe mwanyina azze. Mwanyina yazze. Oli kuki? Ate olabye ndi kuki? Mwanyina yakulira ku kyalo kuno kweganga musajja ali mukubi wa broka mulungi. Yakola nnaku bwakonkono olujoyinzo ga katayimbwa ke kavuga. Tubeera kulinga tu posting. Kadi ngamugamu ne mbadde ku therapy. Manyi omulembe gwa therapy guno munnange. Balenza abatwagala buli kaseera bayagala yakafaananyi akali kalenti. Buli wobeera mu location endala empya nga oli olulenzi lusaba kalenti photo. Kalenti photo bajagala nnyo kalenti photo. Nze bagenze kutya. Kati agenda okubuuza bamuzeeyi we bali nga sibaliiwo. Era n'agamba bwedda aliwo yekka ewaka. Kati ali wano abalinze. Alinda taata akomewo ne maama. Basabi nnyo. Wabula taata bannanga ekintu kino simanyi Katonda oba kiki. Katonda nga itayagala kwegamba taata itayagala nnyo Katonda. Taata waabwe yali si muntu wa Katonda. Era nga tayagala munyumiza bya Katonda. Ate Henry. Laba. Kadi ngamugaali weggulire eririwo. Kadi ngamugamba saawe n'ogenda kulya enkoko. Omanyi buli wobanga ozaaliddwa ne mwannyoko omulungi omanyi ogenda ffa bintu. Nze mbuyita bubbi. Ennaku zino abazadde bakwatidde ddala abaana baabwe ssaako n'ab'eŋŋanda zaabwe nga babaagaliza abagagga abalina essente. Naye nga weerabira n'abagagga ssente bagenda ozinoonya babaako n'abaabwe baba bawangadde nabo. Kadi yamuga ngenda kusuulako surprise alina eddenzi ligenda muguliranga enkoko. Eddenzi ligenda muguliranga enkoko. Firimu yaffe ekyatandika butandise. Henry. Banange baba Henry. Katulabe. Olaba. Ngamugamba olaba ekifaananyi ekyo. Bano nno bali mu 21st century lwakuba laavu ya 19th century. Oyo ye musajja omulaba. Kiki? Friend. Yono bawo yene data nama kumpasa chobola aba boyfriend wange. Kiki? Ngatunulanga empokota. Oyogambye ki? Atunulanga empokota. Empokota chechi. Leta gwe. Tugamba mama nti nkulaze ekifaananyi mukoddomi bwate bwafaanana. Kati awulidde abakonkone amanya mama ne taata be bakomyewo kyava agenda akweka empokota ye. Kadi nga nnyina bakomawo ne taata. Ekyatandika butandise firimu yaffe. Mama agenda okwetegereza mutabani we. Taata mwana mbadde sisuubira. Amaka galimu eddiini bava ku church bava ku fundraising. Kuba bw'okola fundraising weefunamu omukisa Katonda akweramu omukisa ndi buli wowa fundraising oba ozimba ennyumba ya Mukama. Taata ng'asanyuka mwana wange nesanyusa okulaba. Okugenda okusaba Mukama nganya obadde oludolabe. Kali ngamugambo bacce tugenza okusaba Katonda gy'atuyambidde tobikendi akutuwaamu gy'ewaka. Mwana abadde abuze nga takyalabikirako ddala. Naye kintu kino sijja gamba nti mbakyayi naye munnange taata. Omanyi ebiseera bisinga oba oli ku lujja lw'abazadde bo buli kimu kyangu oba ofuna kyabwereere. Naye kasita otuuka n'okula abantu abasinga beesunga nnyo akule. Bintu ebimu mubaamu okuwandiika mu bitabo kuba omuntu tawandiika. Kati munnange naye buli wowandiika mu kitabo kimu bibiri ensi egenda ekyuka buba buvunaanyizibwa. Tugenda kali ng'abagamba ndi banne Katonda yabayingiramu nnyo ke mwatandise fundraising ezo. Katonda abaweeremu omukisa mu fundraising. Ate ziba zaffe. Fundraising kiba kya luzungu naye oliwo omuga tugenze mu fundraising. Direct translation kuba kuŋŋaanya ssente naye ekibuuzo kiri nti zaaki. Maama ng'asooka agenda asome ku Bayibuli. Efirimu ekyali ku ntandikwa tugenda maaso nayo. Era twagala tumanye amakulu agali mu Kinnayuganda kye tulaba. Taata. Lekayo mama. Mvuddeyo mukwano. Mwana w'obwala ayolesa empisa. Spekani mama. Bulungi mukwano. Twagala tulabe efirimu eno ekyatandika. Kaka nadde nninda mukomewo. Leeta taata ng'atumya muwala waabwe osigale ewaka tukomewo tegekedde ate otuliisa. Tugenda mu maaso. Maama obwedda ali ku kyaki ali ku kigambo kya Mukama. N'ewaka ali ku kigambo kya Mukama. Omwana n'aleeta.
Abaana bali bati. balityo okulabika mu maaso ge ebisirusiru by'ensi biwengeneke. Byawandiikibwa ki? Omwana aleese kiki kino? Soka olindeko mukojo ogwambalaasi soka abateeramu ag'okunywa. Butunda ki buno obuvaamu kale eno? Mwana ayinza obba binkisi gyabawo ak'okunywa yakamudde katunda kamu. Kuba oli agatukamulira obutunda mukekereza oli ayinza obba kamulira katunda kamu n'abaleetera kuganga si katunda naye n'abaleetera omutungununo. Taata mukwata omutungununo yabakamulidde omutungununo. Maama amaanyi gamuweddemu kuba ekigambo kya Mukama kyogera ku bibala ebirungi ebiwoomu era ebyessukaali naye omwana okukamula omutu mwana gwe obutunda wakamudde bwa mpogola. Obutunda bwa mpogola sukaali kintu ndaba ti kikigune okunywa. Oyinza okunywa akatunda ka 13 naye nga jjaga ekaleese yesatu oba weekubye enjawulo. Tulengera amaka gano okwegamba essanyu eriri mwana w'obulenzi azze obalabako. Taata bakava ne maama ku kyaki bava ku fundraising. Essanyu eriri taata enyumiriza mu baana be ye William Kyoya oligino nemuzi ekyali ntandikwa kati aba ali awo. Taata muntu wa kubanga abeera nnyo mu equality. This phone is ringing right over in the middle of this conversation. Then tuba tugizaayo tugizaayo simu. Kati emirimu gy'alina mingi nnyo naye tamanyi kikyagenda kukola. Kenzigi agira akyabanyumiza eby'emirimu. Mutabani we Henry taata ng'asooka afuluma ebweru alina kyagala osooka okuwasaganya. Naye taata efirimu egenda maaso. Taata ono ng'agenda maaso ng'akwata gundi. Simu eno teyeetaaga kwatira mu ddiiro. Taata ava mu kyaki eddiini eri ku ye mpitirivu era katono. Kati kumba omwana ono yalabye taata we ng'alina engeri gy'atwaggamu amaaso nga bw'atunula ku ssimu ayagala kumanya taata lwaki essimu olugize ate n'afunamu okukwatira ebweru essimu. Wulira essimu taata gy'aliko. Tubadde ku mirimu eno bebi. Wulira taata atonyiiga bebi. Taata nedda nja kuba nkulaba. Agenda kumulaba. Jukirawo aleka naawe va mu muzannyo. Agenda kumulaba awo wennyini. Taata ogenda okulira ebigambo ebivaayo. Oli gwagamba agenda kusinkana nkulaba nzejja. Muntu agenda alabe nga tulaba ku nnamateeka akwate ku nnamateeka kuba okuba wendaka. Taata genda okulengera naddamu n'akuba essimu endala. Musajja mufumbo era ate nnyo Katonda. Tongamba nti gwe naawe nfunira ebisumuluzo. Yalemeramu embeera ziri ez'abavubuka. Ogwendeetawa kali nga mugani naye ekintu kyange kyenjagala okulayika tukwata awo ndabe nga mbaako engeri gye nkimaliriza era ky'oba olina okukola kwe kuba mu nfo saagala onemesse munnange. Awantu wabe walungi. Kali nga mugamba genda olabike ndi ofuna ssente za omo oyo oyera ewaka longosaawo munnange. Alina mukwano gwe bw'abaako n'amateeka gw'ayagala okubaako kyaba gwakubira n'amugamba alongose ewaka. Musajja mufumbo wuyo ava ku kyaki ate ng'akimanyi bulungi nnyo bwenzi kibi. Wulira amateeka mu Bayibuli okubba tobba okubba bobba kibi. Era teweegomba nga bintu by'abandi. Teweegomba nga muka musajja. Wulira amazambi n'ekitabo kino eky'abaana abakuŋŋaanye kikyogerako. Manyi waliwo ebitabo by'enzikiriza. Annange kataata agenda ova ku ssimu. Maama ali mu Bayibuli buli kimu ekyo yakikwasa Katonda. Kiki mwami? Omwana alaba
jukira awulidde program tata zafunidde ku simu Kuno tusa. kikyate munnange mwami na Mukama Katonda nga yeebale nti era tufukamire tusabe kiki kyagambye omukyala ekimusanyusiza naye emirimu gino Onda wange. natulina kwebaza Mukama Katonda ate kyogamba emirimu gize olwo wadde ogamba tuseka Katonda benga tufuna emirimu yagamba mukazi we nti afunye emirimu bakazi bangi abali mu buzibu kuba babawe babalimba mbu laba omubbi bw'asaba alabira ddala ali mu Katonda mwennyini mwabbire esaala gye bafukumula wano emuleetera okuba ng'atuya n'ekibalaata Nsaba Mukama. bane Mukama Katonda tukusaba Ba- era tukwebaza munnange bange gyagenda omukuume bane aze n'amawulire mbw afunye omulimu agenda kulayika ni yeeyongerayo bagenda kukola munnange mu Katonda weebale nnyo bba wange muwa omulimu bannange mukuume ne ku makubo yonna gy'alaga munnange bba wange mukuume bannange tambula n'omwami we bulaba yeebazibwe naye Katonda ddi lwakuba engwala abakola obubi efirimu egenda mu maaso bagiyita obwenzi mu maka Ngenda kwambala nti. kyetaaga engeri gye ngenda okugira nga ngenda ku mulimu nfune ku ngoye zitakwasa bbugumu azisaaki kuba enekooti esobola genda nayo saagala tiisa bakama bange bayinza okulaba nga ate nnyirira n'okusinga badirekita Mukama Katonda efirimu ekyatandika butandisi era nga twagala tumenye luddawa gye biggweera njagala olabe firimu yiino Kyanga kitaawe ne nnyoko. baana bankamba somere amateeka ga Katonda kitaawe ne nnyoko you put them dignity bannange baana bange mbere beegenderezanga nnyo Sibwa. Nga Mukama Katonda wo bwe yakola ki? yegenda mu maaso kaakati n'oluvannyuma twagala tumanye luddawa gye biggweera nagambye tukyatandika butandisi bantu bangi bali mu maka gaabwe waliwo ebintu ebimu ebisuulira ddala amaka ate ng'ebintu ebimu kusuula amaka olubereberye n'amateeka g'obutonde gakigaanako nga gaabwe okola bw'oti oyinza obutakungula bulungi kubanga si waliwo muntu yenna akola kibi aye n'akikungulamu emirembe era buli wogenda maaso n'okola ekintu kyonna kyonna ekikuntana n'amateeka g'obutonde ekivaamu kulayika nga ebiddirira si biba bulungi kyova olaba ensangi zino abantu amaka goononekedde ddala abantu amaka sigakyawangalya ddala obufumbo kiba kirungi omuntu n'okkanya ne mukazi n'omugamba nti bw'oba owulira nga ekyoggumira ku ye ng'omuntu tojja kisobola nga kikukaluubiriza afazaali kijje mu nkukutu era okiteeke mu nkuba eddungi ogambe munno nti njagala kuwasaayo omulala mukikanyeeko kuba bwona kikola nga tategedde buba bwenzi kati kumbe kano katandise olugambo okimanyi taata ebigambo byayita maama waffe amuyita linnya najjuka alina gwayita bebi emabega w'ennyumba ng'aliko ssimu era bino byonna byagambye mbu simanyi bamuwadde omulimu ekituufu omulimu gwafunye gwakuwandiika mu kitabo wange kwini agenda kukuba bugoma kali nga mugamba naye munaye kino sikyandibadde kirungi maama tumugambe kwini maama situmugamba kuba maama waanaamanya ffe tugenda okubeera ekkuba erisooka okulayika ndirisatulula obufumbo bw'abakadde baffe ate ng'abakulu balina ebatuuka nga waliwo ebintu ebimu kale sibikyalina kubaawula ng'ebirala oguma bugumi ono ng'amukomekereza musajja atweno nenakwate kubo naye ave wano kuba naye alina obuvunaanyizibwa bwe ate balina okulayika ndi atuukiriza munange ono yasigala ayoza bintu alabe ki ekiyinza okuddirira oluvannyuma efirimu yaffe ekyatandika butandisi kaakati oluvannyuma tuddako ate eruuyi eno ebyengera bya Katonda ebirimu abaweereza abo ababiri paapa ne ali ogenda okuva eno waliwo olugambo ate olutambula ebintu byekyalo nga bizibu omuntu alina enju ennene yaba omugaga alina emisiri gy'emmwanyi emingi katinjukira waliwo abava emugga engedde kye basobola okukola kwe kulayika ni bageyo abali ku kyalo baabo tusima amatooka tutema amatooka
ngandi jajja gamba ulira ema atandise okujjayo emboozi ayina emboozi yakatambi oleete nga ne bwokkirira era ng'osangayo eri njagala olabe beewaabwe edda baalimanga ewa jjajja naye ewa jjajja mbusi baatundanga mmere abeera nazikuno ng'emmere erimibwa mu nsuku tebanga yakutunda yabanga yammwe atunda ng'anyena n'okuyitayo tugenda maaso yayengera kati mutuukanga ogenda mu lusuku ewa jjajja anyumizamu mutowe sooka nnyumize nga siranga ku menvu ga bogoya naye baaba onyumya nnyo eby'amatooke nga jjo twalidde muwogo nkubuulira ensibuko y'ebizibu ye baaba kajiniko buli kaseera abeera alina kyayiya ne mutowe tunuulira kaji tukoze tutya embeera bena bali mugenda maaso n'okwogeraku kati biragendera nti abantu bano bagagga bebo bawulira babosi abagagga abavundu naye omuntu okubanga yeeyisa mu mbeera y'ababoosi naye ng'ate n'amazzi talina taapuka agajja kumwala mukuba emiggo kati ng'amugamba olaba kiramu kyo ngendo kikuba ngenda bw'omanya embeera z'abantu kwegamba osabule waya ntono eza kaagi wulira kuba ngenda kuba kiramu kyekyo musajja mufumbo nno saasira omukazi ali ewaka ebintu by'ensi bizibu mukazi mulamu wo ebintu by'okuleeta ng'afu y'ennyama ku sowaani endaba ekifi kimu ajja kutunyumiza kati ngenda kikubira kiramu kyo ate bwe nkivaako naawe kiwe omusajja okuba nga ateesa ne muganda we okulayika nga bakuba mu ndooli teebereza obufumbo buba bufumbo kyobwo efirimu yiino baluganda naye kyeswa yalima emiwogo omanyi nti leero amazzi tugalesi naye situnaba kufuna kyakulya kati nga baga balina okunoonya gye bajja emmere tebalinayo zigula kati nga mga nkubuulire ayina mbu gyalabye wakyeswa emiwogo gireka gyabala ne gyasa n'ettaka omanya emiwogo buli wegibala ne gyasa ettaka omanya gyabala nnyo kati nga mga ajja tugende tulabe bwe baba bava ku luzzi bayita mu nnimiro z'abandi balaba awali ebijanjaalo ebyengedde emisooli egiweese muwogo eyakula sibaagala kulima beeyisa nga bagagambo bajjajjaabwe yali mulimi ate bo balime era baagala sibajja kulima kati baabano abantu abamu embeera emu bagyeyisizaamu nga bakomando efirimu yiino obwenzi mu maka ono agenda okulengera soko olindeko okumanya ebintu by'ensi gwe sigala awo olabirize kugambye sigala awo olinga atayagala kugira nga waliwo abajja kati gwe jangu obugenda omujjo nti akale genda ennyonyi enkulu yayigiriza ente okubuuka gwe seba agenda ne muganda we muyiguukole emiwogo gy'abandi omwana oyo bw'anaakula agenda kukola ki laba bw'atandise okootakoota mu bisobooza bw'alumba ekikolo ekyagagava ekiri eno ku mu lusalosalo bw'alingiririza ajja yeeyogeza nga nnyini nnimiro kumbe mubbi era omubbi bw'atunula ye kajiniko omulaba mala okulengera mala okulaba omuwogo ogwagagadde kaakati kajiniko muganda we yalabiririza eri weowulira ekikolo ekitasimbuka omanya kyekiriko emiwogo emingi efirimu egenda maaso omuwogo mungi kuba alabika owulira obuzito omuwogo mungi ajakola n'ekyemisano ajakola nze munafu kuba engeri gye kibadde kiraalidde nga ndowooza kuliko emiwogo mingi laba muganda we kaakano muwogo tawezeeko wakyamisana nange muwogo sikuli wadde wekyemisana muwogo w'ennaku zino yakula atya akyaliyo simu yenna n'ow'ekyeggulo
kaakano yangu oba oyo tamala leeta n'omulala ow'ekyeggula afunise ng'akuba ebijanjaalo tebinnatulula nandi twalidde bijanjaalo bino bya kandekewo ono munnange bagamba kalaba omubbi alina obukugu bw'oba olina wobbye olekawo labawo kati oli ne bw'aba aloga atya lekerawo agamba muwogo gwe babbye waali mwekinya baamulabawo kumba omungi asinga obungi agenze era akulekerawo ekiti okulaga nti ekikolo kikyesimbi abasajja bagema eddugu kati gwama ng'ajjayo ekooti ye erina ensawo ziringa budeeya balugu nnyo ababbi ssebo olaba ababbi bano olowooza simanyi oba ababbi baayigirawo eddugu ne bw'ogenda ku musawo agamuwogo waali ekikolo kikyayimiridde tetuyinza kumanya ani yamubbye ng'akwata muwogo ng'apakira muwogo w'abandi efirimu egenda mu maaso eti ng'apakira muwogo w'abandi ya mutuufu emirimu gyekola ebintu byo si birungi eteekwa okusinziira nga bwe tulaba tuli ate bw'otambula mu kkubo balaba nti mulimu ekirimu muntu ayamba alina ekijaketi kya booda byemmere eba mabega mugongo kiba kinene gongonga toyinza kumanya nti alina kyava okubba bw'amala kajinikonga ate wali alyovaayo jangu baaba ajja alinga alambula ennimiro naye noono omuwogo waliwo omulala akuzeekuzaawo muwogo waliwo muwogo akoze ayamba naye mutuntu omuntu ava ku luza ejaketi oba oyambadde yaki poliisi etuyambe ku bantu bano musajja mubbi enfirimu egenda maaso ate nga nagamba ekyatandika butandise twagala tumenye ku mulundi guno naga buli kina Uganda kyolaba baako ekyokuyiga kyotwala kubanga ebintu by'ensi mu duniya si byangu n'akatono efirimu yaffe egenda maaso akatuddako ewa rasita kati rasita mala okwetawuluza rasita ng'agenda kwetawuluza kati essimu yaleka wano iPhone ye atadde awo kalasita ali musajja mufumbo alina ekideemu kye kiikyo kyakuba obugoma bwe nga kijja ne bannange oba ono kati amawunde gamuli kujjoba kati ate essimu alese wano kati sebo n'agenda okwetegereza olaba ono omusajja obwedda alina ennamba eno gyakubako essimu bannange n'ebintu mu nsi muno kyebala bagamba obwenzi kibi bw'otayenda sojja kufuna bizibu bifaananako bwe bityo kati ono omuwala agenda okwetegereza mukazi wa lasita nga bbaawe alina gwakubira ennyo essimu kiwala yakiteekako nammande kati yakola ng'akwata ennamba ye y'essimu ng'agiwandiikako nammande ye kennyini omukyala kati ng'akwata ennamba ya nammande eri mu ssimu eno ng'awandiikako erirye ery'omukyala njagala olabe nga yeetuuza wano abakazi si bangu kati kumbe rasita akoma wava kusala dhika ate abanigaawo tebatera kwerongoosa storage asoke malo okukirirako ku lusooto rasita nga kirira ku lusooto nali simanyi gye balima miguwa gya mbuzi bagirima ku mitwe gy'abantu laa gino ginyirira kati ngaddaku halo